waliwo abagambye nti lwaki Aisha teyakola omulimu gwamutwaza okuba nti akolebwa mama Joan n'asalawo okudda mu kwegadanga ne boosi we omusajja. Yensonga neyo lwaki nkuletedde ka vidiyo ako kolaba akali mu kuzannya. Ngenda kubambaako bye nkunnyonnyola. Tunagenda okumaliriza ng'otegedde ensonga lwaki. Ekisinga okwasa ennaku nti Mr. Ken abaddeko ku interview emu eya YouTube n'agamba nti Aisha yali mbeerera nga talabanga ku musajja yenna. Taata Joan ye yamusookerako. Nga tetunaba kweyongerayo kale muzikirize nsooke mbanirizeeko. Mbanirizaako wano ku YouTube channel amanya Maggie nga bulijjo. Abalabi bange wonna woosinzira okuba nti olaba vidiyo eno okola kyamaanyi nnyo era weebale nnyo weebayire ddala. Ate ngenda kusaba gwe atanaba kubanga osubscribinga bambi nyamba obe nga ate osubscribinga, like, comment and share. Ekyo bw'okinkolera kiyambako page yange okuba nti ekula ne videos okuba nti zitambula. Kale katweyongereyo. Abasajja bano bakola kyamaanyi nnyo okuperereza abakozi baabwe ne babasuula mu mukwano. Omusajja ye muntu asobola okukola ekisoboka kyonna nti newe kuba kuwa ssente z'amanyi nti zino olabika tozikwatangako asobola okuzikuwa. Bw'otunaka vidiyo ako boosi ali bizi akwatirira kadama wamukwatirira wamukola ki? Bw'osanga ow'omutima omunafu atendewalirwa ne yeebaka ne boosi we. Ebintu bino tebiri Uganda yokka, tebiri Saudi, tebiri Dubai yokka, wabula biri worldwide. Bwe bakutwala mu maka okukola n'osanga omusajja bano bayita basedduvuto nga ye tayisa sikaati. Nkugambye omusajja oyo jajja kukola ekisoboka kyonna okwebaka n'omukozi oyo. Ku myaka gya Aisha toyinza kungamba nti yatandika okutega muzeeyi obumasu. Ku myaka gya Aisha toyinza kungamba nti Aisha ye yakwana muzeeyi. Ku ntegeera ya Aisha toyinza kungamba nti Aisha ye yagamba muzeeyi nti tuve wano tugende tupangise ennyumba. Ye muzeeyi we yatandika ndowooza okukola kye yakola n'atandika kinyumirwa. Mukazi wattu amulimbye endowooza amuwaddeyo ettaano amuleetedde ebindaazi amuleetedde ku capati nga maama Joan talaba. Taata Joan singa abanga alina siriimu nga yamusiiga omwana. Omusajja ateekeddwa okuwa omwana obuyambi wonna waali ate nga teri kuddamu kumwekakaatikako. Balabirire omwana azaale omwana we, ekyo kiveewo Aisha atandika obulamu bwe. Abakozi bangi nnyo bayita mu mbeera bweti. Ne Uganda mwebali naye ng'ate okuvaayo okwogera. Nga boosi wamumazeeko emirembe. Nina abakyala abali mu Saudi Arabia bayita mu mbeera bweti. Naye ng'omukansolinga n'omuwa ku magezi kati kino wekiti waneewati okulaba nti ayitawo. Nina omwana boosi yatuuka n'omugulira essimu. Mukwano n'asonyiwa nkoze olugambo naye ekirungi sitaddeemu linnya lyo. Omwana boosi yatuuka omugulira essimu n'agigobya boosi we. Nanga madamu nkubuli yaleese essimu nagimugobezza. Ne mugamba oba oyagala kumpa ssimu jimpe nga mukazi wo alaba. Naye nga bino byonna abikola asobola otengula omutima gw'omwana kuba omwana yakaluba yagaana. Kati atandika omugamba amuwe ssente omwana azigaana aguze essimu agireese omwana n'agigoba. Omwana nga bw'akontaktinga kampani ye tebarespondinga. Era juuza awo namala ku textingira kampani ate ne batwala wiiki nnamba nga tebannaba kurespondinga. Naye twebaza Mukama nti at least ate kati waali ali safe. Tekyamumalira nti we yasooka n'avaako mu mikono gya boosi oyo n'abaako awalala waagabibwako. Boosi ono n'avuga n'agenda gye yateeka kadaamu ono
n'abalimba nti omwana ngenda mutwala ku embassy tulina empapula zetugenda processing. Bali ne bakkiriza ne bamumuwa n'amuteeka mu mmotoka n'amuvuga n'amutuusa eka n'amutawanya omwana n'agaana. Omuwarabu tekyamumalira n'avuga omwana n'amutwala mu maka amalala eriyo abasajja abalala mikwano gye bonna ne batandika ottawaanya omwana. Nze ngamanyi tebanamutawaanya banamukkirizisa omwana n'agaana. Eno ensonga toyinza kugibuuza. Eyinza okubuuzibwa omuntu nga eno embeera togikolerangamukko. Abakyala abali Saudi Arabia, Dubai wangu wakolako ko mu kiyumba ne woba already ng'oli Uganda nga wakolako mu kiyumba nga boss we yalinga akutawaanya. Embeera ya Aisha eyamuleetera okutendewalirwa ogimanyi kikyonna we kyatandika oba we kyava. Gwe kitatuukangako oyinza okulaba nga ekintu ekizibu ennyo. Omusajja nga yayagadde okwebaka n'omuntu akola obukodyo bonna mpaka ng'amaze okukufuna. Kale katukome wano ate Mukama bampeere nnyo omukisa. Mubadde balabi balungi wonna wonna w'osinzira okuba nti olaba vidiyo yange bw'otanaba kuba nti osubscribinga ngenda kusaba nga ate osubscribinga, like, comment and share ogenda kuba nga okoledde ekyomuwendo. Mukama abampeere nnyo omukisa. Musule bulungi, musibe bulungi wonna wonna owangalira. Bye bye.